Mukama yeebazibwe. Tuyingiddewo n'ebirooto bimwatadde mu comment section. Twebaza Mukama w'emikwano olunaku olwaleero. Nze brother Steven eno bagiyita Chosen Generation nga tuba twogera ku birooto eby'enjawulo n'okuyigirizibwa okw'enjawulo nga bana ba Katonda. Twogera ku birooto byokka. Nabusuubiza okubayigiriza ku ngeri gye tulina okusaba n'okusiibamu kubanga tufuna results nga bana ba Katonda. Waawo nga namaze dda okukola ka video akakwatagana ku lwaki olina okusiiba na ddi nakataddeyo already gye kali. So kanoonyako kuno ku Chosen kwe kali. Nobangula video before nga sinakulezinga video ereddako. Kale katandikirewo. Praise God, I dreamt my house is somewhere in the bush. Mukama yeebazibwe nnyo. Now ono yo sister affe ndabako kifaananyi kya mukyala sirabyeko linnya. Yaloota nga alaba ennyumba ye eri somewhere eyo mu nsiko. Na bw'oba ng'olina ennyumba yonna gy'ozimba n'olonta nga ennyumba ye eri mu nsiko, manya nti mukwano gwange wandiba nga waliwo attack ku nnyumba eyo gy'oli mu kuzimba, omulaba sitaani okulaba nga akulemesa okuba ng'ogizimba. Mukama yeebazibwe nti waliwo attack. Naawo bw'oba nga ennyumba yo yaggwa already wazimbadde ennyumba yo ate ng'ennyumba eri eyo mu nsiko, most of the times Mukama Katonda baategeeza ggwe. Jjukira ekirooto kino sometimes obeera direct, sometimes obeera nga ggwe bwana oli nnyumba oli yeekaalu ya Katonda omutukuvu atuulamu ggwe. Yegwe ennyumba Yesu gye yazimba bwe yafa mu nnaku 3 ne yeezimbira ennyumba ye mw'alina okutuula nga yeggwe. Kati obeera ng'eri mu nsiko, Mukama Katonda baakulaga nti mukwano gwange waliwo omulimu gw'okwekolamu, waliwo obuzibu ku nnyumba ya Katonda. Waliwo obuzibu mu nnyumba ya Katonda, toli position walina kubeera, wandiba nga waliwo ebitali birungi kubanga mu nsiko wabeerayo muddo, tewabeerayo kintu kyonna kirabo kisanyusa muntu, tewali muntu yenna yandyagadde kulaba ennyumba ng'eri mu nsiko. So wabeerayo ebyokutereeza ku nnyumba eyo. So obuuza Mukama n'olaba oba gwe n'okizemininga obulamu bwo n'olaba nga ki ekiyinza okuba nga kyetera okuba ng'olabika bw'otyo mu nsi ey'omwoyo. So kirooto kyonna ky'ofuna bwe kiti, examine your life. Bw'oba tolina ky'olaba buuza Mukama. Ono bamuyise Kangume Adina. Praise God, brother Stephen. I dreamt that he gave me milk in the cup, but my hand was shaking. Who gave you the milk? 2. Dreaming breastfeeding a baby means. 3. Dreamt that I'm peeling fresh beans. Mukama yeebazibwe. Now ebirooto bino byosembye okumpeereza ekyoto engeri gy'okirooseemu nzize nkyokera emirundi mingi. Katandikeko bino bisembyeyo. Okoota nga osusa ndowooza peeling ategeeza kususa ku ebijanjaalo tebabiwaata. Okususa ebijanjaalo kitegeeza mukisa. Ennyingo bbiri representing mukisa, but depends ekirooto kyonna bwe kiba kifaananye kyonna. Kubanga oluusi mbeera mu circumstances ki kyatuuse ku bijanjaalo wadde osusa ekirooto nga bwe kiba kitambudde naye nga probably ebijanjaalo representing mukisa. Ekiba kibituuseko mu birooto ge gaba amakulu. Oba byonoonese, biba birungi, mbeera nnungi, obisusa n'ani, obisusa na mufu, obisusa eri wamu, okisinziira. Then okuloota nga breastfeeding abaana omwana nakyo kisinziira bannange. Kisinziira. Ekirooto kino ekyo breastfeeding omwana. Sometimes ekirooto kino kisinziira nakyo, nkyogera buli kaseera, kisinziira omwana ku breastfeedinga. N'oba nabeerako obubonero bwa sitaani mu birooto, olaba ekyana kirina omutwe tegutegeerekeka, olaba ekyana kyolina kiri abunomo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kiri abunomo tekitegeerekeka. So kisinziira ekirooto kino omwana we bw'aba afaanana gwo breastfeedinga, mwana wuwo si wuwo, kabibi omwana olwedde gw'olina gwo breastfeedinga. So kisinziira ebiseera ebisinga amakulu g'ekirooto kino. Toloota kirooto nti breastfeedinga n'olowooza nti byonna bifaanagana. No. Kyobasobola okugamba nti ng'ekikopo kisheekinga, okutta ekikopo naye ng'ekikopo kisheekinga, ekyo kyonna ekigenda mu mukono gwo most of the time kirepresentinga mukisa. Kati buli olaba ng'ekikopo kisheekinga manya nti mukwano gwange era bw'etyo mu nsi ey'omwoyo oba oyimiridde. Buli ekigenda mu ngalo yo tekigenda kunyweramu. Of course ekisheekinga ogera nga biyiika nga bigwa, si mukisa kuyita mu ngalo, si bintu kwonoonekera mu mikono gyo, ojja kugamba ebintu by'okola ebisinga bifa bufi mukwano gwange. So totya tebeeraliikirira, just these are things to pray for. Kisabire ekyo byonna biba nga bireeta emirimu gy'emikono gy'okuba nga teginywera, okuba nga ssente zikuyita mu ngalo, okuba nga byokola tebivaayo bulungi. Ekyo nakyo kizikirizibwe mu linnya erya Yesu. Ebyo buli ky'okwatako kinywere mu mikono gyo mu linnya erya Yesu. Ono mitaani Sherina Sha.
Bana chosen balina amannya nabagamba gali chosen gali gennyini. Okay, praise God, Brother Stephen. I dreamed when a white old man was giving me 50k, and then he told me to call my father and give him the rest of the money. And he gave him also 55k, but my dad was working with the people who collect trash. What does it mean? Kyanoza ku kyoto kino nti Mukama Katonda ayinza okuba nga ali omukisa gw'ayagala okukuwa. Mukama Katonda ayinza okuba nga ayagala okublessinga family yo okuyitamu ggwe nga Mukama Katonda bagenda okublessing the rest of the people mu family yo okubajja mu nfuufu, kubanga according to the dream wagambye tata abadde akola mu bantu abakola mu kasasiro, abacollectinga kasasiro trash. Kakati Mukama Katonda ayinza okuba nga alina kyagala okukola, ayagala kusitula family naye nga ayitamu ggwe nga gwe agenda okuyitamu. So kyakusabira nno nakwepositioninga bulungi ne Katonda kutambula bulungi naye Mukama Katonda agenda kubanga asitula family yammwe mu linnya lya Yesu. Brother Stephen, nze Kathy naloota nga musumba ansumulula enviiri zaali zimeze nnyo nga dreadlocks wezamera, though tezaali dreadlocks, just enviiri ensibe ne braids, naye nga ndookinge. So musumba yali ansumululako bi braids nga alekako ezange endookinge. Mukama yeebazibwe. Now ekyoto kino kijogamba sister wange buuza Mukama ku nsonga eno. Wali abantu ba Mukama Katonda nno baagaana osiba enviiri. Temugitwala ng'enjigiriza ne mugamba Brother Stephen yagambye tetuddamu siba nviiri ne mutandika okunsabulira. Mukama yeebazibwe. Kyanadde kirungi obuuze Mukama. Nakyoto eky'enviiri sometimes kisobola okubeera nga Mukama Katonda agenda kubanga glorifyinga. Bible egamba to those he justifies, he glorifies. Okay, egamba those who calls, he justifies, and those he justifies, he glorifies. Mukama yeebazibwe. Mukama asooka tuyita n'atujustifyinga, then n'atwambaza ekitiibwa. Now sometimes enviiri zepresentinga ekitiibwa. Mukama Katonda bagenda kusaako ekitiibwa kye, naye mbuuza Mukama ku nsonga eno, ku nsonga y'enviiri ajja bakunyonyola bulungi nnyo, whether so kubanga Mukama agala glorifyinga oba si ekyo nga Mukama Katonda ayagala obeere nga obeera nakyo hair wo nga gw'omaintaininga. Mukama yeebazibwe. Ekyo kirabiko emirundi mingi, si gwe gusoose. So nja kusaba buuza Mukama ajja kuddamu akwawulirewo bwe kiba kyakuleka kusiba nviiri ng'agenda kuba nga osigazizza nakyo. Mukama Katonda ajja kujja akunyonyola, ajja kuweereza ekyoto ekirala akufaaminge. Bible egamba Mukama ayogera emirundi 1, 2, 3 awo batasaayo mutima. So oba tobitegedde bulungi, Mukama Katonda asobola okukola ki? Asobolera ddala mukwano wakuddamu n'ayogera. Kale bambi. So but 8 of the 2 otyo. Praise God pastor, okuloota nga olya kulya ki ng'olya ekikajjo naye nga tekiwooma, kitegeeza ki? Niyo siritegedde bulungi. Oloota ng'olya ekikajjo nga tekiwooma. Now most of the times okuloota ebikajjo kurepresentinga kusaba na kusiiba most of the times. Kati bw'oba ng'olya ekikajjo nga tekiwooma, mukwano gwange, bandiba nga by'osiiba sibitambula bulungi. Sibitambula bulungi. Omanyi wali okusiiba ekisiibo naye nga mu butuufu olabira ddala naawe oli mu bibyo. Nako ngenda bakola ka video akakwatagana ku ngeri gye tulina okusiibamu ng'abaana ba Katonda. Kusaba kalindiire nga kekyokya, kubanga amaanyi agasembayo g'olina gwe mulokole agenda okukolera munda mu gwe gagenda kuva mu kusaba na kusiiba. Yesu nga bagamba nti ebirala byonna osobisabira ne bawo, naye ekyengeri eno waliwo ekibaawo nga kya ngeri eno tekisobola kuva kunya mugenzi mu kusaba n'okusiiba. So amaanyi agasembayo okuinvokinga obwakabaka bwa Katonda gali mu kusaba na kusiiba. Sita wange nja kuwa amagezi jangu ku video gye ngenda okukola okusaba n'okusiiba. Oba ng'olaba video eno gye ndiko kati nga wayise ennaku nga 3 manya nti video eba yafuluma dda. So kyekyo mukwano gwe kinjagala okugamba. Nyiga kibaita okusaba n'okusiiba, engeri gy'olina okusaba n'okusiibamu. Komawo ku channel ojja kuba ngola video, oba subscribing akona kade onateekayo video yonna ojja kuba nga ofuna notification. Kijja kwanguyira nnyo okufollowing up ne
naffe abalala ffenna. Ono bamuyisani sasi. Wow, sasi oba ategeeza esasi ery'omwoyo wali erinnya lye sasi ku sasi, ntaddewo ne kusasi ku sasi. Hello brother Steven, nze ndoota enseenene nga nzirinnyamu nga nnyingi ate nga ziringa akalimiro kalamba nga zonna za green. Kiroota nnyo. Kitegeeza ki? Sasi. Now, sister wange oba brother aloota enseenene zino ng'ozirinnyamu. Enseenene nzigabanga homework wano. Nzigabanga homework mukwano gwange. Enseenene zirepresentinga mukisa. Enseenene zirepresentinga mukisa nga nnyingi nnyo, that's a bonus blessing. Naye guba gwa season, ebiseera ebisinga omukisa ogwo. So bwekuyitako guba genza. So ky'olina okukola noonya Mukama Katonda. Mukama Katonda akukulye mukisa gye ogutalina kuyitako mukwano. Naye ng'enseenene zirepresentinga mukisa. Ono agamba atya? Praise God brother. Nze ndoota nga nyambadde enziina. Ate ebiseera ebisinga ndoota nga nyambadde akasikaati kampi nnyo. Mu buliwo nnyambala mpanvu. Okay. Nekya ndoota nnyo nga njagala genda ku kyaki essaawa zimpiseeko. Oluusi mba sinnaba kwambala, oluusi n'okunaaba. Okay. Sitafu naloota nnyo nga ayambadde enziina. Oluusi naloota nga ayambadde obusikaati bumpi ate nga mu buliwo ayambala biwanvu. Namba 2 aloota nnyo nga alina okugenda ku kyaki kasaawa oba twa Sande, naye nga mu butuufu obudde bumukoze ki? Obudde bumuyiseeko nga papi. Mukama yeebazibwe, nataddewo ne ku maziga. Wonna birooto byonna sibisanyusizza n'akamu. Kyendoza ku birooto bye bino sister, ekisookera ddala okwota ng'oyambadde enziina. Bw'otyo bw'oba otunula mu nsi ey'omwoyo kya nnaku, naye kirungi nti kye kyaleeta Yesu akuggye mu nziina. So twebaza Mukama kubanga kati okitegedde. Waliwo ekintu ky'oyinza okuba ng'okola nga kikwetera okuba ng'olabika ng'ayambadde enziina. Wadde ng'engoye zo oyambala mpanvu, kati ate olaba ne kasikaati oyambadde ka mini naye nga toyambala mini. Naye ebirooto bino eno mu nsi ey'omwoyo ekyambalo kyo kiraga bw'oba oyimiridde. Mukama yeebazibwe. Abamu baloota oli bwereere. Kati sister kye njagala okugamba, naika mukyala ku kasikaati erinnya teririiko, kijagala okugamba examine your life. Kiki ky'olaba ky'okola ekitali kya Bwakatonda? Kyo kikwetera okuba ng'oyambadde bummini. Kyo kyetera okuba ng'ekyambalo kyo tekituukaganye na mutindo gw'Obwakatonda. Kubanga aliwo obuntuntu bw'olabanga butuufu nawe obulabira ddala buno Mukama Katonda tabwagala. Manyi bwe bukwetera ekyambalo kyo okubeera ekimpi, bwe bukunnamya mu maaso ga Katonda obwo noba ng'oyambadde ebyambalo bitasaanira. Bayibuli egamba tewali alina bbaladi lufunyira agenda kuyingira bakabaka ba Katonda. Kati ayambadde amabala, engoye zirimu amabala like amasanda nga bumanya amasanda g'amatooke, oba engoye zirimu ebicaafucaafu, tagenda yingira bakabaka ba Katonda. Zirimu enfunyiro. Kakati ate oba oli mu nziina mukwano gwange, manya nti awo nawo waliwo omulimu gw'okola. Naye twebaza Katonda, toweeraliikirira okubanga kati obikkulirwa bangi bali mu byambalo bwe biti and they are comfortable, they don't even care. Ndi balowooza bagenda mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Enkwano Yesu bw'ayogera nti tewali ayina bbaladi lufunyira agenda yingira bakabaka, Katonda aba akitegeeza batasaaga. Ekigambo kye aba akitegeeza tasaaga. So sister wange, Mukama Katonda agenda kukulaga oba nawe ogenda kwekizamininga obulamu bw'olabe biki Mukama bye yagaana ng'okyabikola. Ebikwetera okuba nga ekyambalo kyo kimpi, kamwa ke katannaba kusumululwa, okwogera omala gayogera, olinamu buboyiboyi. Mukama yeebazibwe. Olinamu buboyiboyi bukutawaanya. Kiki? Aluusi n'omunaye bubeera buntu butono nnyo, naye Mukama Katonda obuntu aba ayagala obukyuse. Kuba omugole gw'ayagala okujja okutwala ayagala nga taliko bbaladi lufunyiro. Ayagala omugole ali mu kyambalo kye eky'obugole ekyeru, obutuukirivu n'obutukufu.
nga yoyo omugole gwagenda okutwala. Mukama yeebazibwe. Now number 2 ogambye oluuta nnyo nga ogenda ku church naye ng'obudde bukuyiseeko. Maybe this is the problem. Wano wansi. Mukwano buli olota ng'ekirooto kino examining engeri gy'okolamu ebintu bya Katonda. Mukama yeebazibwe. Examining engeri gy'okolamu ebintu bya Katonda. Maybe tosoma kigambo kya Katonda kimala. Ekyo kimu. Ebintu nga 3 bino by'otunuulira. Okuwulira enjiri eri abasumba abakulembera. Number 2, essaawa z'okusaba zo zimanaging otya. Number 3, ebintu ebyo 3. Essaala zo zimanaging otya. Obudde bw'okusaba otuuka maaso ga Katonda mu budde, oba osooka kulaba TikTok n'aggwayo n'olyoka ogenda mu kusaba, era ojja kuloota ebirooto ebiti ng'obudde bukuyita bugenda ku church. Mukama yeebazibwe nnyo. Essaawa ze wateekawo eza Bible study, okusoma ekigambo kya Katonda. Osoma ekigambo kya Katonda buli lunaku, oba olunaku luggwako n'ogamba tewasomye naye ng'ebyensimbi wabifunidde obudde. Your favorite shows zo wazirabye, abacomedian bo wabalabye, naye ng'ekigambo kya Katonda ky'obudde bwabuze. So bw'oba oloota ekirooto kifaananako bwe kiti ng'ogenda ku church naye ng'obudde bukuyiseeko, manya mukwano gwange Mukama Katonda akulaga toli serious ne Katonda. Toli serious, you're not serious at all. Weetaaga kuba nga pull up your stocks, you improve yourself. Noonya. Bw'obanga weetaaga kufikisinga budde bwa kusaba bufikisinge. And no matter what you're doing, tuuka mu budde mu maaso ga Katonda. Bali Saudi aba muli mu nnyumba z'Abawalabu, awo Katonda akiraba nti bakama bo bakyakukozesa, bakyakutuma emirimu, naye bw'ofuna akakadde ng'omaliriza emirimu okinze kwebaka, beera maaso ga Katonda. Mukama Katonda alaba buli mbeera yo, naye obubaka ojja kufuna kusinziira ku mbeera gy'olimu. Sister waffe, check yourself. Ne bannakyozi mwenna kebera engeri gy'okolamu emirimu gya Katonda. Tetwagala kulaba munnakyozi ng'oli mu nziina. Ne twebaza Mukama olw'obubaka buno, era nsuubira nti Mukama Katonda agenda kuba nga akuyamba. Kwata olina ky'olaba, buuza Mukama ajja kukulaga. The fact that akulaga nti waliwo enziina z'oyambadde, ajja kukulaga. Oba ng'olaba tewali kikulira budde, buuza Mukama lwaki essaawa zimpitako, lwaki. Ojja kulaba nga waliwo ebikiweta kola bulungi samu eby'omwoyo. Sanyu prosi. Praise God brother. Okulota when you are shaving your armpits. Okulota nga weemwa mu nkwawa kitegeeza ki? I think kino ekirooto kiba kyakwerongoosa. Yes, ekirooto kyonna kunaaba, kwemwa, ki ekirala, kwoza ngoye, byonna ebirooto biba byakwenenya. Okukosa okwenenya kuba kwegayirira. Kati ng'ekyokwoza, tuba twoza byambalo byaffe mu musaayi gwa Yesu. Kakati mukwano gwange kino nakyo Mukama Katonda bagamba weerongoose mukwano gwange weerongoose. Checking ekintu kyonna ekifuula unclean maaso ga Katonda, ekikulabisa obubi. Mukama yeebazibwe nnyo. Kikwetera okuba nga owunya maaso ga Mukama. Weerongoose, kubaka bwakwerongoosa. Naw bannakyozi kyemulina okutegeera nti Mukama Katonda bagamba okwerongoosa. Gwe sometimes oba weetunulamu n'ogamba ne kati kiki enkola? Nga ntambula butuuki n'obutukuvu, nga ntukudde. Buuzanga Mukama, mugabe Mukama wa area ki? Mukama waffe mulungi. Kuba kati ono sister waffe mulaba yabadde alongoosa armpits yokka. So maybe specific area Mukama gy'ayagala oba ng'olongoosa. So buuza Mukama exactly oba nga tolina gwe kyolaba, olina kyolaba tandikira ku ekyo, then ekyoto kina persistinga, you ask God. Omubuuze Mukama ki ekigakyagaanye, wowe nkyatambula obubi, kirwa ekita kyakusanyusa Mukama, ki ekikuleetera okuba nga sirabika bulungi mu maaso go. The fact that Mukama Katonda akulaga nti nno weerongoosa, aba ajja kukulaga exactly. Wabula ekirooto kino oba nga okiroose, katugambe obadde mu kusaana okusiba nga weenenya n'otanga weerongooseza armpits, Mukama bakulaga nti oledde omulimu ogukoze. Mukama yeebazibwe. Obadde oli mu kwenenya, obadde oli mu kwegayirira, n'otanga olaba weerongooseza bulungi, olabika bulungi. Omulimu oledde oba ogukoze mukwano gwange. Mukama bakulaga nti now you're fine. Mukama yeebazibwe nnyo. Praise God brother. Nze ndoota nnyo nga noga doodo n'ejjobyo ewaffe mu kyalo. Nze Joyce Saudi. Oli abadde sister ani Sanyu prosi. Sister Joyce okulota nga onoga doodo n'ejjobyo. Ebintu bino bigwinza ebiseera ebisinga birepresentinga okusaba na kusiiba mukwano gwange, naye kati kiyinza okugamba nti yingira mu kunoonya Mukama kule famire ye wammwe. Yingira mu kunoonya Mukama kule famire ye wammwe, basaba osiibe kule famire ye wammwe, weegayirire Katonda. Nawe tuba twegayirira kule famire waffe, twegayirira of course ku byakolebwa, kubanga ebyo byaleeta obusibe nga obusamize,
bwenzi, kuggyamu mbuto, obutemu n'ebikolwa ebirala byonna by'omanyi mu families ebibeerayo, probably okusingira ddala obusamize, obutamanya Katonda, obulogo, okuggyamu embuto, okuyiwa omusango gutalina musango, bwe bityo. So yingira mu kwegayirira ku lwa family y'omukwano wange Joyce. Brother Stephen, nsaba kunnyambako abafu bannemeddeko. I dreamed 2 women praying. One woman told me to ask what I want. I told her I want a boy. Then told me ate gw'olina, ne mugamba twayawukana. Zibadde manyi boy oyagala omwana omulenzi. Wadde oyagala ono boy wa Daddy Tom. Nangamba nti nindeko ku Lwokutaano. Okay. On Thursday I got a dream serving dead people. Mukama Katonda. Mukama yebazibwe nnyo. Now, bannakyoze nimuwulize nnyo bulungi wano. Just because Katonda yakusuubiza ekintu tekitegeeza nti kigenda kutuuka automatically. Okay? Ffenna abaana ba Katonda abalokoka tulina ebisuubizo mu Bayibuli bingi nnyo nnyo n'ebimu tobiraba ku bulamu obwo. Tobiraba ku bulamu obwo. Mukama yebazibwe. Ebisuubizo bya Katonda bye yawa abaana be, si buli kimu kyonna kyokiraba ku bulamu wadde walokoka wadde okkiriza. Si buli kimu kyonna kiraba ku bulamu obwo. Ki ekituukawo? Now, ono sisita waffe agamba abafu bamulemeddeko. Yaloota abakyala babiri nga bamusabira ne bamugamba tusaba ky'oyagala. N'asaba omwana omulenzi. N'asaba boy okujja mu bulamu bwe, tegeeza omwami. Namubuuza ate gw'olina nti ate twayawukana. Mobile era ndowooza abafu bano be baamutwala ne babaawula. Amugamba linda ku Lwokutaano natawadde ekyamagero kijja. Ku Lwokuna, Olwokutaano nga terunnaba abafu be baamukeera. N'awata omufu ng'aweereza abafu. Mukama yebazibwe. Now, tulina okutegeera nti ebiseera ebisinga buli lwoloota omufu ng'aliwo ekintu kyonna kigenda kuba mu bulamu bwe, ekintu ekiba kifa. Not omufu nti ono tazze buzzi, kujja buzzi like normally, aba azze kutta ekyo ky'ogenda okukwatako. Bayibuli egamba sitaani tajja buzzi. Sitaani ajja okubba, ajja okutta, ajja okuzikiriza. Kati sisita waffe ono wabanga yafunye ekisuubizo nti kino kye kigenda okubeerawo, omufu n'ajja. Omufu aba azze kubba ki? Aba azze kutta ki? Aba azze kuzikiriza ki? Mukama yebazibwe nnyo. Waki Yesu bw'agamba nti sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, naye nze najja mube n'obulamu. Aba ategeeza nti waliwo ebintu Katonda by'ayinza okuba ng'awadde abaana ba Katonda, naye nga sitaani omulimu gwe ogumuleese kubikola ki? Kubibba, kutta, kuzikiriza. Abaweereza bangi sitaani basse mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri. Baana ba Katonda bangi sitaani balina byabbyeko mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri. Kyentegeeza mu nsi ey'omwoyo amaanyi, ebirabo naki sitaani nga yakibba ng'olaba yakikozesa n'okukikozesaamu ebibye. Twalaba abaali batandika obulungi nga baweereza Mukama naye nga kati ne Katonda tebakyamuliko, ekirabo Mukama kyabawa kyasigalawo naye nga bakikozesa mu byabwe. Sitaani aba yakibba, tekyagasa mubiri gwa Kristo. Mukama waffe omulungi yebazibwe nnyo. Sitaani ajja okubba, okutta n'okuzikiriza n'ekijja be n'obulamu. Buli oba ng'olina ky'oliko ogenda bweru n'oloota omufu, manya mukwano gwange bibi. Olwo si olunaku lw'okeera n'okonkona emimmonde, olunaku luba lwakeera kusaba na kusiiba. Mukama yebazibwe nnyo. Nawe sisita waffe ono amagezi genja okumuwa, Mukama wakuwanga ekisuubizo kyonna awe wennyini. Kati kino kyali kya Lwokutaano, wayo nyina okuyingira mu kusaba n'okusiiba. N'otandikira okubanga omanyi nti abafu bakutawaanya, n'otandikira okulwa n'olutalo. Bw'oba ng'osabidde ekintu kyonna nga kikulemeddeko, genda mu kusaba n'okusiiba, tolwana lutalo. Bw'oba ng'olwanye, kakasa ng'olwanye bigaanye, weeyawuleyo ennaku, tolwana lutalo, buuza Mukama mpaka ng'ayogedde lwaki abafu bakulemeddeko oba lwaki ekintu ekyo kiremeddewo. Mukama yebazibwe. Olwana olutalo nga terugenda, okumazeeko ebbanga, abafu bakunda bakulemeddeko. Maybe waliwo sootaayi, maybe waliwo stronghold, omufu oyo kwe yeekwata nga tonnaba gikoonako. Osaba naye ng'amaanyi that is within you tegannaba kukoona ku sootaayi. Bwe batannaba kukoona ku sootaayi osanga embeera ekyalimiddewo, kubanga omufu aba akyalina stronghold kwe yeekwata. Kino nkiruddeko kubanga manyi bangi embeera ne batuukako.
Bw'obeera nga oli strong cord yonna etannaba kudiiringa nayo ojja kulaba ekintu kiri okaalinga mu bulamu bwo, kyokaalinga mu bulamu bwo, kyokaalinga mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo kubanga olw'endagaano ye strong cord eri ku kyekwata. Now, mu circumstance eno omufu ayinza okuba nga waliwo ekyakolebwa, maybe bakusimbye eddagala ku malaalo, nawe ngeza bugeza, maybe bakusimbye eddagala ku malaalo, maybe waliwo endagaano ezaaliwo awo z'otategeera. Kakati olina okubuuza Mukama Katonda lwaki omufu ono annimiddeko. Kati Mukama Katonda ajja kukuddiza akatambi akulaga eki ekyakolebwa. Strong cord ky'omufu ono gy'akozesa okuba nga ajja mu bulamu bwo. Bw'ona yaddinga ne strong cord eyo tojja kuddamu kumulaba, ojja kulaba ng'omuwangutte. Kyenva mbagamba olaba ng'embeera yonna ng'ekulemeddeko, back off katono, ttako emabega katono, yingira mu kusaana okusiiba, buuza Mukama. Obuga Omutukuvu, kola service n'Omwoyo Mutukuvu. Nabagamba okukola service n'Omwoyo Mutukuvu, bw'obanga olina w'osobola okweggalira obulungi mu luumu nga togenda kufuluma olunaku lwonna oba 2 oba 3, omanyi tusiba dry, oluusi n'otambula n'ogenda ku mulimu n'okola ki, naye okola service n'Omwoyo Mutukuvu, if you can manage, ggalawo oluumuyo, beera awo, tovaawo ennaku zonna z'owadde Mukama. Probably sandiwadde omuntu yenna ennaku zisukka 3 dry. 1 day no problem, 2 days no problem, 3 days, but it must be from 24 hours. Gaye Mwoyo Mutukuvu ndi wano, tewali disturbance yonna, shut off the phone, everything. Awo ojja kulaba amaanyi ga Katonda agali absolute. Mutukuvu ajja kujja kukoleko service, awo ojja kulota ofulumya ebikere, ofulumya omusota, ojja kulaba amaanyi ga Katonda agasembayo bag'amaanyi mu bulamu bwo. Ojja okoma okweyawulira Katonda, ojja okoma amaanyi. Sister ngebuuza Mukama lwaki embeera eno eremeddewo. Mukama Katonda ajja kukulaga, naye mukadde ako tolwana, don't fight. Bw'obanga olaba embeera mu butuufu olwanye bigaanye, ensonga lwaki oba okyayongera okulwana, sooka obuuze Mukama akubikule. Bw'anaamala okubikula otandike empaka kusumululwa. Kibuuka taxi. Kibuuka taxi nsanyusa okuwulizaako taata. Nate tubali tuludde obuwuliziganya wano ku Chosen. Ogamba otya ssebo? Kansula ebintu byonna bitambula bulungi. Webale kubeera, webale kwagala Yesu. Praise God, brother Mugole. Today I dreamed about me being in the place I used to be. Then my little brother asked me what I was doing. I told him I came to pick a bicycle. Webale. Then I picked the mountain bike. Then my brother sat and told me I am going with me. After that moment, the bike was not moving, and brother jumped to another bike and left me without helping me. Then after I found 2 men saying a lot problems, and they said to me that this is the problem. Then I told them. Then they told me my free will. I had the problem and had no oil. Then I walk you. What does it mean? Thanks for service. Kibuuka taxi we bali kumpeereza, naye oluzungu sirutegedde bulungi naddala wakati kati awo ne bisembedde. Wanze simanyi kusoma bulungi. Sibitegedde naye nga ntegedde kyobadde otegeeza. Ekisingira ddala obukulu. Na omuganda waffe ono yaloota ekirooto ng'azzeeyo mu kifo gye yabeeranga, ako kakulu nnyo, ng'ali ne muganda we omuto, n'afunawo akagaali kaccenja, ne bavuga. Ndoza yadde avuga muganda we. Akagaali katuuka nga tekakyeyongerayo. Akagaali katuuka nga tekakyeyongerayo, muganda we ye n'akabuukako. N'afuna akalala n'amuleka awo nga tamuyambye. Kakati n'asanga abasajja babiri ne bamugamba bizibu bingi. Kati awo free will sikitegedde bulungi. My free will ndoza ategeeza free will. Ategeeza free will y'eggaali, atandise free will. Free will y'eggaali mbu eyina ki? Eyina obuzibu, teyina oyiro. Free will y'eggaali abamu temugimanyi, kano akabasotta naye akabeerera emabega ku mupiira ka free will kabeera kaliko obunyo butono, bakateekamu oyiro katambula bulungi. Namugamba nti ke kalina obuzibu, tekalina oyiro. Awo n'azuukuka
Okay, kati nkutegedde bulungi naye fuluwire wiru wampandikidde lugundi lupanga. Kakati muganda wange bane nabagamba wano oza kati kino ekyoto kye bamala okutegeera ku nsonga eno ey'obugaali. Nabagamba okulota ng'ovuga obugaali mukwano gwange ebiseera ebisinga biba bino gya kubonaabona. Olota ovuga obugaali, nze nakalootako emabega eyo nga nvuga akagaali ku mupiira gumu, ate akagaali k'omu kyoto kaba kanyuma mmwe. Mugamba yeebazibwe. Akagaali k'omu kyoto bannange kaba kanyuma, oba okanyumirwa obukoona buki, naye ate ono muganda waffe teyakanyumiddwa. Akali kaaganye n'okutambula. Ate eyabadde ne muganda we ye n'akabuukako. Naw Mukama Katonda akulaga nti waliwo ebizibu ebigenda okujja maaso awo, and probably you're going to lose a lot of people including your relatives. Sigamba nti bagenda kufa naye nti bajja kukuleka obireka nga tewali ayamba. Mukama yeebazibwe nnyo. And obuzibu bugenda kuva nga tolina oyiro mu fuluweero yo. Tekitegeeza nti tolina oyiro mu fuluweero, tolina mafuta mu nsi ey'omwoyo agenda kuyamba kutambula. Tolina mafuta ensonga lwaki akagaali kajamiize mu kkubo, nsonga lwaki obonaabona. So okuvuga obugaali buno byo tonga mbagambe kitambula ku myoyo gya kubonaabona. Myoyo gya kubonaabona. Olina kulota ng'ovuga ku mmotoka, piki. Mukama yeebazibwe. N'olota ovuga bugaali mukwano gwange ebiseera ebisinga. Though most people balowooza nti ekirooto ky'obugaali kya buweereza, but most of the times ekirooto ky'obugaali mu ntambula zonna ebiseera ebisinga obugaali buno bwezendinga kubonaabona. Ndeeza olaba ekiri mu birooto bino. Ekyoto kino kyonna kubonaabona, ate atandikidde azzeeyo eri waabwe, eri gye yabeeranga lwota ye former house mu nnyumba enkadde, mukwano gwe kuba kudda mabega. So probably waliwo omwoyo gwa setbacks. Of course ebizibu bijja bikuzza emabega, setbacks, and n'okulekawo olw'ebizibu n'olekebwawo nga tolina ayamba, nga teweetaaga obuyambi. Kati amagezi genja okuwa muganda wange, ebintu bino byonna obuzibu bwabudde kuba nga tolina oyiro mu fuluweero, obuzibu bwabudde kuba nga tolina mafuta gamala, anointing. Nsonga lwaki bino ebizibu byakusanze mu kkubo noba nga tokyasobola kweyongerayo. Emirimu gy'okola kati mukwano gwe saba Katonda kwa mafuta, noonya Mukama Katonda n'amaanyi ge, tonafuwa mu nsi ey'omwoyo. Liwonafuwa ogenda kusanga obuzibu nga buno. So byonna badde byewadde weeyinulirako babaganda bo baki byonna tebagenda kukuyamba. So kakati mukwano gwange twagala bino bikutuukeko, ddiringa n'obuzibu bwalabye okuba nga tolina mafuta, tolina oyiro, tolina anointing ku mutwe gwo. Buli mulokole olina okuba nga ojjuziddwa omwoyo wa Mukama, ojjuziddwa amafuta. Kasooka okutambula mu butuukirivu n'obutukuvu, noonya Mukama Katonda n'amaanyi ge nga Dawudi bwe yagamba, noonya Mukama n'amaanyi ge, munoonye Katonda n'amaanyi ge gampanguza Goliath. Kati mukwano gwange ba Goliath bo we bali bakuteeze mu kkubo, oba tolina mafuta, bo bali anointed aba sitaani. Oba nga tolina mafuta mukwano gwange bajja kukozesa agaabwe. Sarah Kiki agamba atya, praise God everyone, bababuuzizaako. Nze ndoota nga marking mathematic papers. Another day I dreamt someone telling me that you will never pass chemistry. I'm done with school, I'm working. Even please help me brother Steve. Okay. Okulota nga omarkinga mathematic papers, kyendowooza nti ebiseera ebisinga nja okukiyita ng'ekyobuweereza. Yo marking of course ndowooza abeera teacher, obanga tobadde tomarkinga waakawuwo abeera teacher. Kiyinza oba kiri ate kiti ku buweereza, but it's not so clear. Tujja kwongera okulinda obubaka obulala Mukama bw'anaakyongerako ekyo. Number 2, someone telling you never pass chemistry. I think wabeerawo mu bantu abakuziyiza. Someone to say you never pass tekitegeeza nti it is just like that. Wabeerawo abantu abamaaso amabi, wabeerawo abantu abali ene mabega nga bagamba you never make it. Mukama yeebazibwe, you will never make it, and they are working tirelessly so that you don't make it. Sibo tebogera bwogezi. Tebogera bwogezi. So sometimes kuyinza okubeerako abantu abakola obubi, sometimes kuyinza okubeera abantu abakunyooma, sometimes oba tebakuloga bulozi naye nga bateekawo emisanvu. Omanyi waliwo ebintu ebyosanga ku mulimu ng'olaba tofuna ky'olina kufuna. Maybe bandibadde bakulaba okusinga awo naye nga wali na booluganda abafa okulaba nga tolabibwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Nga tolabibwa, nga kivumirizo tezirabika, nga kwegamba bakubikkako nga bakulimirira.
bakuyita mukulimira mpindi bakulimirira mpindi emabega. Tugamba olina omukozi ku mulimu naye nga takwogerera bulungi wa mukama wo oba talina n'ekivumi n'oba weeri atisiti bagiteeka ku mulala, ebintu ng'ebyo byentegeeza. So saba Katonda destroying enkwe z'omubi. Babiri nga bigamba nti ekyakuwanisa kiweesa eddagyo kigenda kulaba mukisa. Era engera nigamba nti buli lulimi olugolokoka ku lulwo Mukama lulisingisa omusango. That's Isaiah 54:17. Kyandigwa ekyo genda okisome era okisabire mukwano gwange. Abantu bano Mukama ajja kudiringa nabo. Happy marriage brother, thank you so much. Sikutegedde nebanyo bali ddala. Nze nalose nga ngenze ku dduuka nengula sabbuuni, nentuuka ewaka nenjuza blanketi n'amasuuka nga ŋŋamba sisita wange nti muteekeeko ebijanjaalo ku kyoto tufumbe. Awo nanziramu nti yataddeko dda obutuuzi. Awo sibitegedde naye mubuliwo I'm a single mother now in Saudi. No, in Saudi, okay. Oli single mother oli mu Saudi walose ng'oyoza blanketi, ogenze ku dduuka okugula sabbuuni, oyoze blanketi n'amasuuka nga sitaatikiko ebijanjaalo. Okay, uliza bulungi wano. Bane obanga oli mupya ku channel eno, bino bye tukola wano ku channel eno mukwano. Buli kaseera ate titubeera ku Ebirooto byokka nedda. Waliwo topics endala ze tuba tuyigirizaako. Nabagamba eno channel buli mulokole yonna ogyetaaga. Eno era gye tulimu eno channel gyetaaga. Sinza kukakasa kimala nayo gyetaaga. Awo yaga kumanya nti ogyetaaga, genda mu previous videos zaffe ojja kulaba kye tukola wano. Ojja kukakasa nti ogyetaaga mukwano gwange. So subscribing okone kade. Wonna kikola ekyo. Buli video gye naba nteeka ojja kufuna notification bw'oba ng'ozeko online. Dino benga toyitwako obubaka bwonna. Sister phone okijja kugamba nti okulota ng'ogeze ku dduuka ogula sabbuuni. Nabagamba mu nsi ey'omwoyo the price we use to buy anything is called sacrifice. Saddaaka ze ssente ezigula ebintu mu nsi ey'omwoyo, whether oli wa sitaani whether oli wa Mukama. Kyobola bannaffe Katonda yagamba Ibulayimu aweeyo mutabani we nga saddaaka, yali Isaac. We yakikola ekyo Mukama Katonda n'amugamba akireke tokikola, n'amuweerezaamu endiga. Probably yakumeka yasaddaaseemu endiga. Era Mukama Katonda n'ajja namu ebisuubizo bingi olw'ekyo kyali amaliridde okuba ng'agenda kusaddaaka Isaac. Sacrifice. That was a sacrifice. Okusalawo n'agamba agenda kusaddaaka mutabani we Mukama Katonda ayogedde. That was also a sacrifice. Wadde nga teyasaddaaka nene ekyo kyennyini ekyokusalawo obusazi. That was a sacrifice itself. Yesu waali is a sacrifice. Yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. So n'abasitaani bwe batyo basaddaaka bakola ki? So the price in the spiritual realm is saddaaka. So ati mukwano okulaba nga ogenda ku dduuka okugula, era ogenda ku dduuka okugula kipresent nga gwe kennyini okukola saddaaka. Of course price fe gye tukozesa nga baana ba Katonda kusaba na kusiiba, kwambala mangi ga Katonda kubanga saddaaka yakolebwa dde eri emu ya Yesu emala ku muneve gwaffe. Tosaddaaka bisolo kati no. Saddaaka yakolebwa mu New Testament gye tulina ya Mukama waffe Yesu. So for your case you have to offer yourself as a living sacrifice through prayers and fasting. So walabe ng'ogenda gula sabbuuni okuba ng'oyoza amasuuka blanketi, kwano kuba kusaba na kusiiba ku ensonga z'obufumbo. Amasuuka ne blanketi ku nsonga z'obufumbo. Wegayire Katonda ku lulwo ne ku lulwo lwammwe. Wagambye ne sister wateekeko ebijanjaalo. Of course ebijanjaalo bipresentinga mukisa nga bwe nzija nkyogera ebiseera bisinga. So omukisa ogenda kujja omaze okwegayirira, beera nga wegayirira Katonda ku lw'ensonga eno. Single mother Mukama Katonda ajja kukikola, si gwe wagenda okusooka okukolako. Akoledde banja tasosola mu baana b'abantu. So Katonda mwesigwa, beera ng'osabira ekyo, beera nga wegayirira Katonda ku lwa family wammwe ne ku lulwo. Ne bamuyisani Awoma Lydia. Praise God brother Stephen. Nze ndoota nnyo nga nzizeeyo e Uganda naye nga njagala genda ku church naye nga sirina kyakwambala. Kitegeeza ki? Now ekyoto kino kikwatagana n'ekyoli sister waffe agenda ng'obudde buyise, ali obudde nga bumuyiseeko. Mukama yeebazibwe nnyo. Now kati sister waffe kyeyagala okugamba, ndoza olukukyeyo kubanga ogambye nti oloota nnyo nga ozzeeyo Uganda.
naye nga tolina kyakwambala oyagala kgenda ku kyaki. Bw'olota ekyoto nga kino kebeera wardrobe yo oba ng'engoye z'olina ziglorifyinga Mukama. Of course abali Saudi ebiseera ebisinga engoye zammwe teziba mbi, kuba mwambala ndowooza uniform zimuli mwambala biwanvu, naye wali abakolera ebweru abatakulira mu mayumba abo bo bambala kye basanze. Mukama yeebazibwe. Kebeera ng'ennyambala ennungi eglorifyinga Mukama, toyambala bupale, toyambala biteeteeyi bimpi, toyambala kale nkundamyo ng'engoye zo ziglorifyinga Mukama. Abamu mutambula osanga omulokole ali mu kateeteeyi ne leegingi akumba. Mukama yeebazibwe. Katoopu ne leegingi atambula, omu ayambadde akapale kamukutte n'atambula abigula. Mutoto mwana wa Katonda wuuyo. Mukama yeebazibwe. Atambula buli omu atunula kabina ke bwamwakirako. I'm smart, I feel now comfortable. Bano ba feel good Christians. Mukama yeebazibwe nnyo. So kebeera wardrobe yo nga nnungi nnyo ng'eglorifyinga ekitiibwa kya Katonda. You don't need to impress people. Abantu bw'oyambala decent, bw'oyambala bulungi n'oyambala decent ng'omwana wa Katonda, kiba kirungi nnyo nnyo nnyo. Yeah, if you want to impress someone, you impress them at home, your husband. Mukama yeebazibwe. N'ekitiibwa kya Katonda olina okikuuma ng'omulokole. So sister ffe kinga wardrobe yo nga nnungi, bwe kiba nga ekyo kitambula bulungi nnyo, then kebeera ng'oyambadde bulungi mu nsi ey'omwoyo. Kebeera ng'oyambadde bulungi mu nsi ey'omwoyo, ng'otambulira mu butuukirivu n'obutukuvu, nga buli kintu kikola nga bw'okisomeseddwa ng'omwana wa Katonda. Bw'oba ng'oli ku channel eno, channel ekyo obeere ng'ofollowinga Pastor Tom Mugerwa Mutundu Christian Fellowship. Ekyo ogenda okuyigira Yesu yenna without lacking anything. Mutundu Christian Fellowship, magezi ge mbawa. Oluusi ono ani bamuyita Rose. Mukama yeebazibwe nnyo. Rose mukwano gwe. Rose ono ankubira essimu bannange, ankubira n'ekiro ssaawa 5. Wane Rose. Mukama yeebazibwe. Agambye oluusi we lose hope because of mixed dreams. That's why we are confusing that. Mukama yeebazibwe. Now ensonga eno ngenda gyogerako bwente ya muganda wange Rose. Rose is my friend. Rose is my friend. Y'omu ku mikwano gyange nafuna no ku chosen. Rose akuba essimu. Abamu muloota ebirooto nga oluusi Mukama Katonda ddala kukwatana ku balenzi. Oluusi olina omuntu gwabuuza Mukama n'agamba yoyo ate enkeera wayitawo ennaku ntono ate n'oota ebirooto ebikulaga nga si yeye. Rose kyayise mixed dreams. Oluusi n'oota nga teraba nga si yeye, kati n'obeera confused nga Mukama yayogera, Sitaani yayogera, ani? Mukama yeebazibwe nnyo. Nawe ky'olina okutegeera wakati waakiri Mukama kyayogera, noonya ebirooto ebibadde byaddako wakati awo. Oyinza okuba walooterawo omufu, oyinza okuba walooterawo kawuula, nga bwe nabagambye eri sister affe oli yaloota nga abakyala bamusabira, ne bamugamba nti ogenda kufuna boy ku Friday, then ku Lwokuna n'alootwa ng'aweereza abafu. Lowooza olaba ebintu ebitambula, patterns and cycles. Kakati ye kino kye kiri. Mukama asobola okuba ng'alina kyakulaze, kati wakati awo ne wabeerawo ataaka. Kati ate ataaka eyo ng'eraga okulumbibwa okuzze eri ekyo Katonda kyayogera. Kati tegwe noga nti Mukama Katonda boy amukoze ki? Amuŋŋaanye, ng'ate olina kuyimirira buyimirizi kusaba, ng'olina kuyimirira buyimirizi ero n'omufu, olina kuyimirira buyimirizi ero kawuula oba ataaka yonna ezze, ng'olina okuyimirira olwa n'olutalo. Mukama yeebazibwe. Awo otegeerera ekyokukola ekituufu. Olwa n'olutalo ebiseera nga tebiba byangu. N'olutalo kinjo bagamba kati ng'olutalo lw'okufumbirwa, ebiseera ebisinga lutalo lw'amaanyi nno. Sitaani mu ntalo z'asinga okulwanyisa luno amala ebyokulwanyisa byo byonna bw'alemererwa. N'abalinda nga mufumbiddwa n'akyankalanya mu honeymoon n'ebirala. Ne kati kinjagala obagamba olina okubeera bagezi. Bannakyusa olina okubeera bagezi, olina okubikkulirwa Sitaani. Mukama bakulaza omuntu, manya ddi oyigiyita ataaka, ddi omanya nti Mukama Katonda onamumpadde oba amuŋŋaanye. Nabagamba bannakyusa omuntu yenna bajja mu bulamu bw'omwe abakyala, sooka omugaane ogende obuuze Mukama. Ekibi ekyo kigenda kubeera kikyo. Sooka omugambe no, big no. Toyongerako bingi. Abamu olubakwana ng'ogamba kangende mbuuze Mukama. Mukama yeebazibwe. Obanga yakkiriza edda mugambe no, then ogenda obuuze Mukama. Mukama ky'anagamba oyajja kudda. Mukama bw'aba ayogedde n'okumukomya asobola omukomya. Abasajja tebajja mulundi gumu, ne mwaba mutya
omusajja ojja mu bulamu bwo nomugamba nkangende tugende tubuuza Mukama, tugende tusaba kugamba oba ng'eyakkiriza tobeera ng'aliko ennyonta. Mukama yeebazibwe. So make yourself valuable, make yourself valuable. Abakyala, make yourself valuable, bannachoze. Ate n'ekirala ntera okuloota nnyo nga brother wange angoba naye nenziruka nnyo nempita mu nsiko nempita nenyingira mu nnyumba ya neighbor waffe nentuula, ne tuggulawo oluggi ne baggalawo oluggi. Mubuliwo awo wentera okuddukira omusajja musomesa wa Kereziya. Mu kudduka ngenda nga mpita Yesu. Weebale nnyo brother kubanga wanzija wala. Amiina. God bless you, God bless you too. Sikutegedde bulungi gwe najja ewala. Ekyoto kino ekyokwota baganda bo nga baggoba, bafamire yo ng'eggoba. Now bisobola okubeera ebintu bibiri. Ekisooka ng'omuntu alina ebintu ebibi by'akola eri obulamu bwo, kitegeeza ng'akuloga. Mukama yeebazibwe. Number 2, gisobola okubeera emyoyo gy'ekika nga gye gikugoba. Emyoyo gy'ekika nga gye gikola ki? Nga gye gikugoba, gigoba emisinde, gyagala kukuzzayo eriwa wammwe, gyagala kukukwata. Walokoka naye emyoyo gy'ekika tesobola kukwagala olw'ensonga nti okontana nagyo ogenda kukyusa omulembe, omulambo ogubaddewo ebiro n'ebiseera. Bajjajja bonna baali basamize nga bagiweereza, kati gwe olokose. Abaana ba Katonda okulokoka mukulaba ng'okwokusaaga, naye okulokoka kukyusa famire yonna. Omuntu omu ng'alokose bw'ati kiyinza okutwala obudde ne famire yonna emala n'erokoka. Aba abantu bangi bavaayo, genda olaba ebyobusamize babivuddeko, genda okulaba ng'omulembe gw'abaana bazzeewo ng'ebintu ebyo bivuddewo. Mukama yeebazibwe nnyo. It is just a matter of time. Kiyinza obutabeerawo oluusi ku mulembe gwo naye kubaddawo awo, oluusi ku baana bo baani, so abantu bonna nga balokose. Naye ng'osobolera ddala naawe okukituukako n'olaba abantu bonna nga balokose wammwe. Mukama so kikolera bw'okyayanira n'okisaba. So kyendowooza sister affe ono gye kamyoyo gya kika gye gikulondera, naye nga bw'odduka ng'oyita Yesu era bw'oba okola obuddukiro tebuli walala bwonna, tolimbibalimbi, obuddukiro buli mu Yesu. Ono omusomesa w'Ekereziya gy'oddukira akiikira kabona wa Katonda wadde nga atamanyi bulokole, ayinza oba si mulokole, sizogambe w'Ekereziya okukosa Abakatuliki. Most balabanga abaabula olw'ebintu bye bakola bitula bitakwatagana na kigambo kya Katonda, naye nga nabo baana ba Katonda bamwagala, just tebamanyi bumanya ngeri ntuufu mu byawandiikibwa. Kizibu osanga Omukatuliki amanyi Bayibuli ng'omulokole, kizibu. Ebiseera ebisinga babeera bakwata bukwasi bikwate. N'okuba nange nali Mukatuliki okumala emyaka almost egisinga obungi gye nnina, naye osanga naye simanyi yadde olunyiriri mu Bayibuli, namala kulokoka because tewaliwo nnyo emphasis kutwefasizanga kusoma kigambo kya Katonda, twalinga tujja buzzi kuyimba mmisa. So weewaawo nabo baana ba Katonda naye beetaaga kukomawo mu kkubo ettuufu, beetaaga kutegeera ekituufu, badde mu kigambo kya Katonda ekituufu. Nawe emboozi zino abasinga twagala ziwulira, ddala oli Mukatuliki oba oli w'amadiini, naye kigenda olaba nga binjogedde ge mazima. Mukama yeebazibwe nnyo ng'ekituufu bwe kiri, naye nga nawe olaba kyoliko si kituufu. Kale sisita wange ddukira eri Yesu, ddukira eri Mukama ewali okubeerwa. Lwana olutalo lumbagana emyoyo gye gy'ekika egyayonda obuzaalo n'omusaayi, ate era buuza Mukama exactly what is the problem. Ono ye problem oba myoyo gino ye problem, but probably gibeera myoyo gya kika. Nantongo Agnes, praise God brother Stephen, nabadde mu kusaba n'okusiiba, awo nensaba Mukama abeeko byandaga about the project I want to start. Nendoota nga sister wange muwadde ssente, n'agenda mu katale n'agula engoye naye nga tezintuuka, ate nga ezimu nnyimpi nga sizaagala, kyokka ye we yazampaddemu nga ndaba anyumye mu kirooto, ne mpulira ennaku
wabaddewo sister wange omulala n'atandika okunsekerera niva mu kirooto. Thanks, may God bless you. Na mwena bali mu kyeyo mumpulirize bulungi nnyo ku kirooto nga kino. Kirooto kirungi nnyo eri ffenna abayinza okuba nga bali ku kyeyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Now, nali nakola video nabagambye ekwatagana ku kusaba n'okusiiba, benefits of fasting. Nembagamba ndowooza badde na point number 9. Nembagamba one of the reasons why you need to fast kwe kufuna amagezi, kye nayise wisdom mu video eyo. Now, nembagamba nti omuntu yenna nga tonnabakola kintu kyonna kiri major mu bulamu bwo, ogenda kufumbirwa, ogenda kukola business, ogenda kukola kibuuza Mukama. Era twebaza Mukama ku lwa example eno ye sister ffe Nantongo Agnes, kubanga ye yabuuziza Mukama ina project kyagenda okukola ali Saudi ndowooza. Ina project yagenda okukola abuuza Mukama, ndowooza agenda kudiringa n'abantu, agenda kukolagana n'abantu, agenda abuuza Mukama. Kyokka aloota engoye nga sister we agenza okugula engoye, naye ng'engoye ono nanyiri project engoye tezimutuuka, ng'ate n'obumu bumpi. Ate sister we ye waazambala yanyuma, naye nga yennyini z'engoye tezikola ki, tezimunyumira. Yagenza okulaba nga ate zinyumira oli gye tezimunyumira, n'awulira ennaku. Kati ate muto we yali n'atandika kunsekerera busekerezi, n'ava mu kirooto. Naye ekyoto kino kiraga nti mukwano gwe project gy'ogenda okutandika togenda gifunamu bwe ndowooza ku kyoto kino. Togenda gifunamu. Probably abalala bayinza ogifunamu. Ziraba engoye sister we yazambadde ye n'anyuma. Ate kati ogenda kukomekerera ng'oswadde, olabika ekiswalo ng'onaakusekerera. Mukama yeebazibwe. Ng'oswadde ng'oluzinze. Kuba kati engoye bweza tezikutuuka, of course balala bagenda okuzambala. So oli mu cycle obutafuna mu bintu by'ogenda kutandika, oli mu cycle okuba nga ogenda kuluzinga ssente zo ate ekiswalo. Kubanga omala okuluzinga ssente z'omenyekedde ki ekiddako? Kiswalo. Ti wuuyo yava ku kyeyo, wuuyo yabadde akola, oba tobadde ku kyeyo ng'oli mu Uganda, wuuyo emyaka gyo gyonna n'entu ezo zonna zigendere bwereere. So bambagamba nakyo ze ntomala gaingira mu bintu byonna biri major mu bulamu bwo. Buuza Mukama, Mukama waali, oza Mukama ayinza okukuleka n'ogwa mu buzibu ng'obwo. Ogenda kugula poloti omala gagenda ng'osasula, ng'ojja Mukama waliwa, Mukama yaliwa, wamubuuza Mukama waliwa ng'esente zange bazitwala, naye agamba naliwo, tewanyega, atambula butambuzi. Let me tell you, the Holy Spirit is so gentle. Ebintu byonna byetamuyingizaamu. Sometimes alwana n'akulabula naye oba tobitegedde oluusi. Naye kiba kirungi n'obimuyingizaamu officially. Mukama mutukufu. Kubanga ye batugamba talituleka, Yesu atugamba talituleka. So, mubuuzenga Mukama emikwano. Sister wange ngenja okuwa eno business yatoyagala oyingiramu. Sooka olinnyemu katini mu buleeki. Sooka olinnyemu katini. Yongera okubuuza Mukama ku nsonga eno, naye nga for now according to kino ekirooto ndabira ddala nga it will end up in shame. It will end up, it's not for you. Not for you for now. Yongera okunoonya Mukama ku nsonga eno. Emikwano kamberekereze, nja kuba nkomawo ndowooza olunaku olwaleero gye bujja eyo mu linnya erya Yesu.